Gashumba yataminga mugamba nti ebigambo byenjogera bireeta genocide, bigenda kuleeta kye tuyita suicide war. Kiyakola yakwatagana na Biiru eri n'akwatagana ne Mugira Enoka mu CID, baagala kubawa mutabani wa Naduli bamuggyemu ku njala nga bwe tulaba n'abalala bakubye emboko ku makugunyu bebokyezza ebipiira, ogenda ovayo nga n'ebiso by'obutwa bamaze obbikuba. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo, weebale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Ndi wa mukisa olunaku olwaleero neegatiddwako munnamateeka Haji.Naduli gwe tugenda okubanga tuwayaamu naye. Emabega awo wabaddewo bingi ebiyitiŋŋana, naddala ku abo abaagenda maaso n'okubanga babika omukulembeze w'eggwanga, era Haji erinnya n'ekifaananyi nabyo byavaayo nga batugamba nti ali omu ku abo abeetaagibwa. Kye simanyi oba yabika naye nga amawulire go galaga nti ali omu ku abo abeetaagisa. Kinkola bulungi ndi naye okubanga tuwayaamu naye tulabe ebintu bino bivaawa, bisibuka wa, ye abyogerako ki okutwaliza awamu, era atuuseewa nabyo okutwaliza awamu. Nsanyusa okulaba Haji. Nange okusinkagana nga muna update ebbanga lyonna tubadde tubuliriraganye, naye amakulu nti olugero oluganda lugaa nti abantu tebasisinkagana, ensozi ezitasisinkagana naye abantu bo basisinkagana. N'ebizze biyitiŋŋana ebbanga lyonna bizze bitambula mu ntambula etagwanidde kuwulira mu matu g'abantu, n'okugezaako okuwaayiriza obuwaayiriza nga tunoonya binoonye. Naye olinga bwe yagaa nti mukeberengako muyisaayo omwo temugenda kubula ke mulondamu oba ke mugyamu. Olwaleero twaga tutunuulyemu ebizze biwandiikibwa yo Isaaya yali egamba ki. Nabwe kityo nti banna update, banna Buganda bannange bwe tugwa mu luso olumu olugamba nti the unity in diversity, ekigambo ekijja otuwa enkola egamba nti federal system, mbaaniriza ebbanga lyonna okubategeeza nti tujja sigala nga tuli bumu lubeerera. Ate era mu ebyo binjigiriziddwa kitange ow'ekitiibwa Haji.Naduli Katonda amunsaasire ebbanga lyonna n'obuwangaazi abumuwe. Enkula n'empeereza tebitegeeza maanyi, magezi. Ekyokubiri obuyivu kirala n'omukisa kirala, byanjawulo. Kale mu mbeera yonna nti oyinza okuba nga oli akutunuulira nti nze nga kakyafanyira ejjala bbuga bisi mu kyalo oli yali badde anjagaza ki. Naye amakulu nti oli yagaa nti gwe nawa amagezi namuwa ebirungi byonna. Ate abasigadde abatulumba abalaakinga strategy eziwa amagezi era eziwa amakulu. Naye ng'ebbanga lyonna nja kubagaza emyembe gya Katonda emirungi tusobole okuwuliziganya ku nsonga kyegenda okuteekebwawo mu ddiiro, n'okubategeeza nti nja sigala nga mutabani w'olutabaalo, mutabani w'owekitiibwa Haji.Naduli Bulemeezi. Katonda abampeera omukisa. Weewaawo tweyanziza Haji. Njagala tutandikire ku nsonga eriwo. In fact ekyaliwo toyinza gamba nti tekyaliwo. Kye kigenda mu maaso mmanyi bwe nawulira ebintu bino nti Haji yeetaagibwa, nange kyantuusa wala nagamba Haji ayinza okuvaayo n'abika omukulembeze w'eggwanga nga talina bukakafu bwonna, naye twakiraba nga bagamba nti oli omu ku abo abeetaagibwa oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga okuvaayo neyeemulugunya nti waliwo abagenda mu maaso n'okubanga bamubika. Bino byakusanga wa era bino gwe obimanyiiko? Amawulire nagalaba gaabukedde nga gafulumizzaako emitwe gy'abantu 3 okwaliko owekitiibwa Fred Lumbuye, ne kubeerako Penge nange n'ensembe mu kafaananyi akatono. Naye akafaananyi ate akatono ababiri bano abaakulembera si bangu baakufuna era nga tebali mu ggwanga Uganda. Naye amakulu ng'oli yagaa nti agagabwa ageerwanyalwanya gaagala nannyini nnyama. Akafaananyi ate kali akaali kasingako okuba akatini ke baali basinga okunoonya ennyo. Naye emabega waakyo nabuuza nti amawulire gano okuggyako ng'obunafu bwe gavumenti mu ntambula yaayo, defamatory kyali badde ng'omusango penalty ennene. Era mu mateeka tuba tugusomesebwako gwe musango ogulwawo okujulirwa, naye ate we gubaako obujulizi ogubuliko obulabikako kuba kati obuli ku judicial notice nti bulabika. Bukedde tubuuza ewa olugero lwayo ku kifaananyi okwo nali njagalako ki ku mawulire gaayo ku front page. Bw'asoma mu walimu oli? Bwe nasoma ate emabega mu mika emirala seesangayo, nakoma kuli nga bagamba nti abaabise Ssaabasajja Kabaka
wamu ne His Excellency President abasatu bakwatiddwa. Abasatu nga yeffe penge Haji.Naduli ne Owekitiibwa Lumbuye. Nembuuza nga ndi kwaffe entaayaaya. Eyankudde yansinkaganyeewa. Kale nagenda okiraba nti ababiri bano tubadde tujja twogerako His Excellency President mu kuwabulawula pate yaffe mwe tutambulira nti wano tukutte ekkubo fu. N'abasigalidde ab'omunda balwana olutalo lwa mukama waabwe nga si lutume olumu nga lutume. Ne bakasuka ejjinja mu kisaka balabe ani adduka embiro gwe tuba tukwata. Naye amakulu nababuuza ndi munnamateeka simanya abika President mu kufa kwe. Omulamuzi omukulu taliiyo. Ogwo teguba mulimu gwa Haji.Naduli yadde penge yadde Fred Lumbuye. Newankubadde ebbanga lyonna nkikkiriza era nga sikirumamu Museveni si mukwano gwange olw'ebintu bimeka. Ate era sijja kumwagala paka nga akyusizza. Kye sisuubira. Ebintu ebyo ebisatu bye biriwa? Tayagala Baganda. Obwo bwe bubombwabwe ng'omunalwanda oyo. Ekintu kino kyakisimbako amannyo. Tayagala basiraamu, ndi musiraamu. Ekisembayo ku kyo Museveni namukyawa nnyo empisa gy'ayisizaamu kitange. Bye bintu ebyo situkayanira mu njagala tubyogereko. Video melties mwetekeddwa okutambula mu ggwanga Uganda teragiddwa nga ate busosoze bwe bukulembedde mu madiini mu mawanga n'obutakozesa busobozi bwa muntu oli n'aleeta mukwano gwe nga kyekikolwa. Njagala tugende ku bintu bino ebisatu byonokoddeyo. Museveni tayagala Baganda. Njagala tutandikirawo wennyini. Lwaki olowooza President Yoweri Museveni tayagala Baganda? Bayibuli yasoma ebigambo birungi nti mbalabira ku bikolwa byabwe bibyawulo eby'obutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu. Ekisooka ku kyo twalwana ne Museveni 86 nga Baganda ze tribe meka. Abasigadde yadde mwegattako the best factors abazimbirwako entabire basigalidde mu Nalwanda na Muganda. Naye buli yayingira olutalo olwo yalina interest yiye. Abaganda twalina interests ezaffe kubanga buli ajja mulimu abaluyingira owaaye bweru waganye wobote kangende mu lutalo. Eyajja naga nti owaaye nange njagala nfune ku bitiibwa mu magye. Kuba tulaba government eziso omuntu w'amagye alinako enjawulo superiority abananene. Nguli yajja kunoonyayo buyinza. Abaganda interest yaffe yayingire tugamba tutya nti tulina ebyaffe obote bye yanyaga n'abitwala 67. Naye bwe tuyingira olutalo poto twetabiddeko bute bwe tugenda okuganyulwamu. N'abasigadde bajja ne interest ezaabwe ba Museveni ze baatukweka mu migongo gyabwe ne batagiragira waawo. Naye nti wankubadde wano kakitwale nga la village tujja kukozesa endobe seeno bwe tulituuka tulifuuka ekirala. Abaganda beegatta ku lutalo olwo nga balina koze yaabwe egamba nti twagala kola system gye tugambe ya federal. Naye twebuuza ekibuuzo nti emyaka 35 okuva twalwana 1996 up to date Buganda ekyabanja bubanja ebyayo. Awaliwo omukwano Bible gwebuuza nti bayinza otambula buli okujjako nga baagalanye. Buganda ne Museveni oba Buganda ne central government Museveni gyakulembera waliwo omukwano awo oba tudingisa budingisa. Federal ebamiddwa. Vane ku kya federal bufederal twali bali tuga Buganda government obuyinza bwayo n'ebyo ebyaffe bibanyaga. Kubanga omunaga nti federal oli ajja kutandika okuga ye federal bye biki tubanja buyinza Buganda bwe yali erina yeerabirira ebyayo n'obuyinza obukwatagana ku properties bannayuganda ze mubukaddemu nga tezaali zammwe zeeno ezitasasulwanga. So okanya n'abo bagamba nti Buganda yaweebwa byoya byanswa. Terina kye twali tuweereddwa. Oli okuwa esaddi ate n'ateesayo konaati n'ajjayo abaakuwadde ki? Nze kitange ebbanga lyonna akagambo kano ne kansesa nnyo ate mu kusembayo ne njjamu amakulu. Oli bw'akwokya omuliro n'akuwa eddagala ku bibiri weebazaako ki? Bw'akwokya omuliro n'akuwa eddagala. Tewaliho kiwooma. Kaakati His Excellency the President lwaki mmukyawa lwe ggwanga lyange kubanga lyebbereberye mu mutima gwange. Ndi musajja Muganda. Ate sigenda kukyegana bwe nkuziddwa. Ate era ategeera yonna ne essence etandikira mu ggwe na ggwanga lyo. Kakati abo batatwagala. Lwaki gamba nti kye nakusomedde kinti mulabira ku bikolwa byabwe. Of recent himself yagamba nga asinzidde wali ebuluuli. Abaganda temwali na buyinza kuleeta Ssaabanyala, Ssaabakooki, Ssaabaluuli n'amawanga ageetooloddeko
nembuuza nti endagaano z'olwenda His Excellency the President talina bannamateeka bayinza kumulabula nti etteeka terikola retrospective nti lidda mabega. Endagaano ezaasibagibwa before nga tetunnayingira mu mwaka gwa 1962 we twafunira obwetwaze, ebyo talinaayo buyinza. Buli kyonna kyakoonako ng'olwaliro bw'ayogera ku nsonga z'ettaka, mayiro eveewo, Buganda esatuuka busatuuse okugenda, si mayiro yeegenda yokka. Tetwajja tunyaga bunyazi. Endagaano 1955 yagabana obuyinza bwe batatuukirizanga abo abali mu ofiisi. Ate olwanatutukira ku birala n'ebiro byetukubanja tebiddanga, so nga ate siteeke yaffe yali baddewo eri nti twalwana ng'ekyatulwanya kyekyali ekyo. Era mbuuza bulijjo abaliyo Bampuuga, Bamathias Mpuuga abo baani, ono Muhammad Nsereko, Seggona n'abalinga abo abasinzidde mu Buganda. Sinnawulira yonna mu balooya atunulidde ennyingo nnamba 7 ya NRM egamba we shall redress all the errors committed by the past regimes. Ako ke kawaayiro kokka Buganda wejja ebyayo ng'esinziira mu NRM. Kati mbuuza ekyo kyetaaga mutegeeza butegeeza nti Museveni twalwana naawe bye twakkaanyako bye biriwa oba ye akikola kagenderere. Bw'ŋŋambe nga bwe ndi omusajja Omuganda nti oyo munywanyi wange. Kitegerekeka ekyo bw'okyogera bw'otyo. Then lwaki olowooza nti President Yoweri Museveni tayagala basiraamu? Ekyo kyalwatu olunyiriri lwe nasoose okugamba lwe lumu. Lwaki buli atta mu gavumenti ya Museveni aba musiraamu? Buli gwe batta? Yes. Abaamussa aba musiraamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, mu nteeseganya zaabwe azijjukira emabega bwe baali bajja. Addeyo abuuze ku Jjajja Odongo ajja mubuulira enteeseganya ezo baali bateesa ki ku busiraamu nga bakyali mu nsiko. Ekyo kimumala. Haji.Naduli yaliyo? Yaliyo ate nze nkugaye nkutumye wa Museveni ate agiye akaayana. Nyakubuuza Haji ambulire ku kantu ako. Si Haji, bebuuza Jjajja Odongo bwe baaliyo baali bateesa ki era kye bateesa obusiraamu kyali kitegeeza ki? Gwe buli kadde abasiraamu be baggwera mu ADF kitegeeza ki ekyo? Ogwo mutego gwe mwayita okuntulugunya bano. Waliwo enteesaganya ezaaliwo mu nsiko wakati wa Jjajja Odongo ne President Museveni. Olaga uze Jjajja Odongo ekikuwangaazizaawo nga wooli Lavires ki kumanya byama n'asirikira. Bwe essence gyetutaddewo mu ggwanga lino nti abantu bangi bakuumye obukkakamu naye Museveni tabulabye ne bakuuma eddembe takitunuulidde ne bassaawo n'omukwano gyali naye ate ye abasasudde mu kubasamba busambi. Munveeko twalwana. Mwalwana wajja wekka. Kale ky'ekyobusiraamu ebbanga lyonna bw'otunuulira eddiini nga bwe zize zitambula abanyigiriziddwa mu gavumenti abasiraamu abakolayo bali bameka? Kitunule mwolabe. Baabongedde ebifo. Ebyo byoya byanswa naye baatwongedde ebifo. Cabinet mwe muli kati. Katukitwali. Musembayo twafunyeyo obufo. Bwe tuba tugenze ku kyokusatu kino kuba njagadde byonna tubikooneko byoyogedde lwaki President Yoweri Museveni wamukyawa y'ensonga esembyeyo eya Haji.Naduli muzeeyiwo wanga naye ogambye nti embeera gyamuyisizaamu. Ye Muganda omutuufu gwe nsobola okugamba. Museveni bw'aba akakasa nti ensi ebonaabona asooka ku Muganda mutuufu. Bali bonna abaliyo bajegera bujegezi. Abo baleeta abayisa kati nonga nti Sam Mayanja najja n'ekiwandiiko ekigamba nti ettaka lyonna mu nnaku 10 zensookedde mu ofiisi wano ettaka lya gavumenti. Oyo Muganda oyo? Simanyi. Kwebale nnyo bikolwa bye nakugambye ne Dawudi kyo kyatutegeeza nti abaaye mbategeeza butegeeza temutwalanga amannya g'abannammwe ago ng'ebika byaffe ne mugamba nti oyo Muganda mutwalenga bikolwa. Buganda etegeerekeka. Dr. Samu agamba nti mu nnaku 10 ng'alondeddwa nga minisita. Agamba nti yalondeddwa. Kituufu. Okay. Agamba nti mu nnaku 10 ettaka ligenda kudda mu gavumenti mayiro ziveewo buli kimu kiveewo. Byonna bitwale neebuuza ne Mayanja gye yasibuka. Oba mwana wa Setaani teri ategeerekeka. Kuba sijja kulimba. Teri Muganda yenna ategeerekeka ng'amanyi gy'avudde obuvo n'obuddo. Era kino nkubira bamemba ba palamenti bonna omulanga abaliyo nabakoleka episode ku mukutu ogumu tebannakassaayo. Naye nabagamba ekintu kimu nti mujja kulya ssente ezo mulabe nti muziridde babagambe nti tuyise etteeka erigamba nti gavumenti etwala obuyinza bw'ettaka. Essente kw'ozoofunye naawe kw'ogenda okukoma ogenda ofuluma ebweru nga tolina ky'oziguza.
kubanga buli kyossa ku nsi wano property okakasa nti yo butuulo. Ne bw'olizimba amaka amatiribo nangatuuka wa ng'ettaka gavumenti ye erifuga lyaddembe okuga nti enju tugikugjeeko. Obwannannyini buliriddawa siteeke ku bantu baayo baliriddawa. Naye mulye ssente nga mukimanyi nti zijja kubaddira. Ekyokubiri ndabula era na kirowoozo ki wa His Excellency the President nti waliwo omuntu wagamba nti amababbanyi gamususse. Etteeka lyonna talina wagenda kukyusiriza paka eryo. Agambe nti Parliament omuteeso gy'ava eri, omulango gy'ava, Western gy'ava, bano abatolo gye bava nti bateeseze ettaka lya Buganda. Ku siteeke ki? Parliament ya Uganda sigali yagwa. Parliament y'eggwanga kye bagamba nti mudde mu federal system buli ggwanga lyetegerere. Twabateekayo kugaba byabalala. Owe North alina interest ki ku byaffe wano? Mu baasooka otukuba baali bavaawa. Baali abo baalagadde interest yaabwe. Buganda beekuza. Beekuza ku byani? Eby'eggwanga Uganda, eby'eggwanga Uganda bye biriwa? Museveni enkikuddiramu. Eggwanga Uganda teririna ttaka. N'eryo limukyagugubidde nalyo okusinziira ku Obote bwe yalinyaga ne ordinance ya Amini bwe yajja n'eteekawo ennywereza nti omuntu wanamalima ku kibanja oba ettaka emyaka 12 n'afuuka nga lya buwaze. Ebyo tebiriiyo, ettaka aliveeko. Tudda ku kiri ekyannaddu kyombuuzizza. Nkyawa Museveni kubanga anyigiriza Baganda batuufu. Museyi yamugamba ebigambo bino nti bonna abakwegasseeko mu lutalo luno nga bannamawanga ddala specifically nga Baganda. Nze gwe olisembeyo okutegeera nti saakukimako buganzi na ssente. Magezi go gegangatta ku ggwe. Muzeeyi yayogera ekyo. Ekyo yakimugamba ekyokulabirako ekikulu yakimanyi. Yamusindikira omu ku bbo nti agenda amubuuze mu kujjanjaba kwe mu nsiko. Yali badde yeetagayo ku kasente. Namuga nti olutalo luleeta bantu. Buno musaayi gw'abaana baffe ate najja kukola bizinensi. Ebyo tuli biraba nga tugguse. Ekyo kyali kitegeeza ki? Twafuluma ate mubasinze okutta ebyaffe n'okubibba ate Museveni na muganda we Genosale be balemedde mu buli kyaffe kyonna kyolaba. Nkwagaleko ki? Najja kufuna mu gavumenti naye ate ebyange bindekere wadde sifunye mugabo. Kale awo tetuliwo kkaanya bya gavumenti biri bye muliko kubanga tumanyi Museveni ettaka erinaakuziikwamu akabokisi tekasukka fuuti 65. Wewa jakana njagala kuzaayo ku nsonga eri ey'okukwata n'ebyokubika president kubanga wagambye bwe wasoma olupapula byakomaawo ku lupapula teri simu yalyeze nti jakana bakwetaaga. Mugira Enoka bwe bakolagana ne Gashumba Frank bwe bakolagana ne Biiro abatudde ku kitebe kiri ekya CID ekibuli be bannannyini kuluka Gashumba nga bwe yatutegeeza emabega k'ekyo kye najjanga nnwanyisa n'agaffe tuli kikira kya ggoonya Abaganda tubalabula seetaga mutukwateko mu nsonga yonna kitugezo bategeeza mujja kwenonyeza kabasa n'entunuulira ne mbagamba muli kikira kya ggoonya kuki oba nfuna bulungi kaakati awo mu mbeera eyo ne Gashumba ne mwanukula ne muga nti Gashumba mampati gooleese Abanalwanda abajja no baatuka mu mwaka wa 19 gumu omwerere. Abasooka Buganda ne basembeza. Naye ggwe ate amaanyi ge mulaze nga Museveni wajjojjuuzi kiraga nti gwe kyontutegeeza nti muli immortals temuli baakusiimuukawo. Ne plani zammwe zonna ziraga nti muli baakufuga lubeerera. Nkusaasidde buki? Busaasizi. Ne mwanukula. Gashumba bwajja n'ekigambo ekigamba nti tuva mu kigambo Banyalwanda. Abe Uganda tufuuka abavandimwe nga bw'ogenda Nyabushozi Abanyalwanda bali babayita Abanyabushozi naga nti bw'ova n'ogenda ebitundu ebirala babalina amannya maki ne mbabuuza mu constitution bali bateekamu kigambo bavandimwe mulimu ng'eggwanga Bunalwanda bwe ndyogerako si bulabe n'empisa zammwe embi ze tukuba nti Gashumba mweyisizza bubi emyaka 35 Buganda yabalira okuva mu mwaka 1991 mugenzo ofuna obuyinza wayise emyaka 10 egijjudde. Naye nga tetufuna nko Muganda yenna agamba bwe baba we ngoma wano nga tetufuna nga yabafumita ffumu naye Muganda wammwe bwazze wano n'abakwenyako ku buyinza ne mugamba nti effe tumeze mudde mulabire ku bannammwe bana abakyoli kiki kye baagabanamu tewaliwo yadde n'akantu ne mbaga nti mudde mulabire ku bannammwe abaava mu Amini baliriddawo ebyo tebikuwa kyakulabirako. So ye Gashumba
yafulumya statement mukunnyanukula nti mutabani wa Naduli oyo atumezeko n'awandika n'ekiwandiko ekigamba n'atuma bannamawulire mmwe mutegeeze mutabani Haji.Naduli atebeze kitabani kye kitufuukidde ekyonga buli episode yonna gye kyogera ku bannalwanda nabagamba nti abaayi nze si wanaggwanga Bannalwanda tuwalana mize miki singa twali basosoze temwali badde butuuze mwetoola okuva Ebberijja muyije mwali mu Kongo nga Ababirigi babayisa bubi lwaki mwasa ne muyita buyisi munnaze kongolera ne muyita ne mwankole lwaki temwasibirawo ne musibira Buganda Bible kuga nti bwogenda mu Befeso fuuka mu Efeso bwogenda mu Basuli kola kyekimu mu Bagalatiya yadde Abebulaniya naye bamubuuza nti Mukama waffe ku lwaki balyoke babasembeze Gashumba gwe wasisinkaga naffe era bwe namusomesa Tracy yabwe gye bava abalimu omusayi gw'Ekiyisirayiri bava Ethiopia naye ate bano abali eno e Rwanda abalimi Abahutu abo bannansangwa tebali mu musayi gwa Kiyisirayiri kubanga abo baawo ba aborigines bano Bagashumba bajja baleera ettuka nga banoonya omuddo be bajja balya amawanga gali amaki amalala ne muga nti ne Buganda mwali mwagala jimira bwe mutu temujja kusobola naye tutwala ki bikolwa lwaki mweyisa bubi ababba ettaka wano bonna batuna mu Bannalwanda ofisi za government zonna buli wotuka police security wamaje Bannalwanda beerere abaffe mmwe mutegeere nnyo Gashumba yataminga mugamba nti ebigambo byenjogera bireeta genocide bigenda kuleeta kyetuyita suicide war nembagamba nti biba bireeta genocide mu capacity ki Gashumba addeyo kaakati Gashumba kiyakola yakwatagana na Biiru eri nakwatagana ne Mugira Enoka mu CID baagala kubowa mutabani wa Naduli bamuggyemu ku njala nga bwe tulaba n'abalala bakubye emboko ku makugunyu bebokyezza ebipiira nange bankwatira awo bajje nti aleka kitebe bati tukyanoonyeza agenze mu Kadukulu ogenda ovayo nga n'ebiso by'obutwa bamaze obbikuba nze jakana Naduli nsenke mu Gashumba yampise nga capacity ki agijjawa Gashumba yakuyita akolagane buli busaidi mu Biiru yakuyise Enoka yakuyise mujje yangu wewoze ku ne bagamba ekigambo ekindirooya muwandiike ebbaluwa nga mugiwandikira Attorney General n'obujulizi bwe mulina ku episode zonna zenkoze ziraga nti ebigambo byenjogera bireeta genocide bireeta ki mu bimuwe yasinzire ku bujulizi obwo awandikire High Court empeereza ekiwandiko ekigamba we call you summons jangu wennyonnyoleko ku nsonga eno Sectarianism nabuuza Gashumba mukitegeera omusosoze number 1 gwe musokodde okunoonya ng'abavandimwe mwenna okwewala obuzibu buno musooka na MUSEVENI bwe muba munoonya basosoze bakulu oyo yemmo anyumyako kinyume sectarianism government nejjulamu Bannalwanda beereere ekyo bakiyita batya so ekyo kyeyoleka lwatu nti government ejjudde Bannalwanda bayita mu bannamawulire nga Gashumba gye kalaze eri basooke bateekeko omutwe gwange nga ono gundi yayasikira kabushenga yani Doni Wanyama gwe bayitamu kubanga teriggulire lyonna lifuluma nga editor omukulu totunuddeemu ganaleeta buzibu ki ate ago gali so sensitive omuli omukono gwa gavumenti ye bwe yafulumya naga nti mukubeeyo eryo ne bakasuka ejjinja mu kisaka mutabani wa Naduli ajja kuduma abaffe sigwa bugwi bwentyo nga bulaba ekiwojjolo amateeka weegali gemba mufolowinga nasaba olupapula lwabukedde lwennyini lufulumye ku mawulire ago n'obujulizi kwe basinzidde nti eyabika wuuyo bateekewo obujulizi katambi bwe nti abaaye keekano bwe ba gavumenti kafunanga yeye jjabba yambako ekabawe sibirabangako mu nsanze eno mu nnimiro zaffe ze tubeeramu ne tukubira emisota naye nabuuza n'essaawa yalyo teri yali ampereza katambi ako bakanula bukanuzi maaso naye baagala kubowa lwaki interest ebali emabega lwaki mutabani wa Naduli atufuukidde ekyo nga criticism twogera ku bibi byoyogera bye bibasannyalaza byebyo naye njagala kubuuza abasinga obungi Abaganda ababaddewo awo n'Abannalwanda abamu ababofuwavu b'obwongo tuzadde mu Bannalwanda abo fonna tuli wamu ne Ssaabasajja Kabaka mu njo nene yawe wasaamu Omunnalwanda era abaana abazadde Jjunju munaamutuga butuzi njagala babuuza ekigambo kino kibaddira mu polite way and polite manner as a lawyer njagala kubuuza buli kiisi Muganda yenna gyali eggwanga Buganda gwe mu kukola trade wali wasaamu mukazi nga bw'otunira eggwanga lye bwe lifaanagana bw'owasa Omunnalwanda kitegeeza nti eggwanga lyaggwa eryo likizitowa kuba wasa mukazi Munnalwanda abaffe mu Abannalwanda bwe mwafumbirwa Abaganda mwatusasula nti eggwanga Buganda liweddeyo ekyo si kye kitegeeza
omukazi talina kyali mu kigambo ggwanga kuyimirira kwalyo. Mbu twawasa Abannalwanda n'abaana tubabazaddemu. Mubabazaddemu. N'owaayo eggwanga lye kuba wali suubuza Omunnalwanda wamuwasa. Ekitegeeza mbasaasidde busaasizi. Ne mbasaba ekintu kimu mukyuse mayisa ate mudde okusiba plating ebintu tebinnaba kukaawa. Kubanga ate akyasinza okuleeta emberebezi ye His Excellency the President kennyini. Ebigambo ebimuvaamu tebireeta genocide. Haji.Naduli yagireeta. Nsituse wano bulijjo ne criticizinga okusinza ku bigambo bye. Bwe mba mbissawo nga kye kyansitula ne kinkuba emmeeme. Ye takiraba nti ddala nze naleeta obuzibu. Ate nze ayanukula ku ekyo. Nega nti Abaganda wano bakozesa ekigambo wankaki n'okuba tebamanyi gye kyava. Abaffe nazzaaho kingdom zino basobole okugezaako bafininga ebintu ebyo. Omunnalwanda yabuulira aborigine ow'eggwanga lino asitudde obuwonfu bwe n'obuwangwa emyaka 1200 emabega. Tuva mu 1200 emyaka 823. Emyaka okuva mu mwaka 1200 mpaka 1894 gye emyaka 694 egyakozesebwa mu nnono yaffe obuwangwa obulombolombo empisa n'olulimi okuba omuzungu emyaka 68 gye twafugirwa wano. Gwe sseboze ku byejjagala. Abaganda tebamanyi gye baava. Constitution yaffe badde etambulira mu myoyo. Gwe ow'ebijja atannaweza na 2 kitaawo gw'otandikirako wali erwakitula okuziika. Abantu balina ebijja bya generations 30 myaka emeka egyo. Gw'otemesa ffe tutegeeze tetumanyi gye twava. Okuba kuyita batya akatundu ka 1993 mu penal code kaziyiza kisi yenna waali don't provoke. Ekyo kyo bakiyita batya. Bwe yali awandika Katondozi yatugamba ebigambo bya Katondozi bino tugenzo kitunulamu nga Abanankole tulina ebigambo bingi okusinga Abaganda. Wajjirira Baganda ye bw'alaba bw'atyo. Of recent yaga nti across whoever who calls himself fenga Baganda, that is an enemy of the Baganda number 1. Omunnalwanda yabulira Borigin nti enemy wo ye Muganda agamba nti nze ng'Omuganda. Ye bw'aba awandise Katondozi ekyo ye akyogerera mu ki fenga Abanankole bwe yali atulumba mu Buganda. Gwe tulaba nti waliwo ekitali kituufu awo. Recently naga nti Abasoga temutegeera. Nakola ensobi mutegeera ku myaka 45. Naga nti era nayo yali ensobi 75. Ekyo ya His Excellency n'ekyo yakyogera. Naga nti oyagala proof goli munnamawulire oli yabuuza oli mu Yerusalemu ya kika kigwa tamanyi bifa mu kibuga bye kutobiwulirangako. Kati twavudde ku 45 twaze ku 75. Tibwe mutegeerera. Betegeera bokka tutegeera tufa. His Excellency the President nabuuza mu Fountain of Honors Act andageyo akawaayiro konna akamuganya okuvuma ku ggwanga lyakulembera. Akatulaga wagenti waaye mpita mu katundu kano oba yeyambe ennyingo egamba nti tewali buyinza bwonna buweereddwa kkooti yadde omuntu wa wansi asiba president ng'akyali mu kigambo nti His Excellency the President. Mulinda amaze kuvaako ne muwaabira. Bano balwana kufiira ko tulimu owaabira ddi. Tulina kubyogerako kati tujjewo ekibi ekigenda okujja oluvannyuma lwe. Bo bwe babalemeddwa okutegeera nti abayi tuziyiza musaayi gugenda kuyiika. Ne bagamba mutani wa Naduli atusibyeko akabasa atusosola atatwagaliza ffe ng'Abannalwanda tuga nti tuli baawano. Yes, temuli baawano. That is true. Temulina gye mwasibuka. Buli twesi yamwe nagibasomesa Gashumba saaji muterayo ku internet. Nega nti buli Munnalwanda yenna kimugwanidde alaba episode eyo. Seba ate ffe basosoze. Kaakati kwe kutuusa mu lupapula luli. Batuteekemu bakasuke jinja mu kisaka nga bakoseza Doni Wanyama. Ne tunulya ninga nti ate bukedde bajegavoovu nnyo. Era nze tekinsanga nga nze mukulembeze nkikuddiramu. Ne muleeta amawulire gonna agakoozinga havoc. Ne muteekawo ensasagge yonna ng'ekigambo kye mukyusa kiri defamatory nga tekirinaako kkoozi we kivudde. Olupapula olwonduggala ne bannannyini lwalwo emyaka 8. Osaavinga ana mu kkomera n'olupapula ne tuba nga tugatte. Naye nga buli kyuma kyonna kye basumulula okuva ku printing press kidda ku muliro. Sigamba nti baatusiba oli n'agula n'asitula eribukedde yafuukamu lumuli. Wabula bwe tubaggalira nga mwakoze defamatory bw'etyo n'ekyuma kyonna kye basumula ku kyonna ekibadde mu ffaamu yammwe bakissa ku muliro wali. Abannamawulire mmwe muzimba eggwanga erigenda okudda, eggwanga lizimbirwa ku byafaayo. Wano nzijukirako yali 2011
oba serabidde Mbabazi ekyali prime minister ne bagamba ebigambo bino amawulire ge gabifulumira ago gabadoni Wanyama nti byonna ebyakoleddwa era ebyasinza okululinga Abaganda okujja okuga nti begatte ku Mbabazi kyabadde luvannyuma lwa prime minister okuwa Naduli obukadde 10 bimeka nejja gawanyine nti taata wayi wafunye kujjamba nega nti ejjamba liridda nti amawulire gaago ti abagwagwanga bano naye weewuunya akiwulidde nga linnaze kongolera tayinza na kutwala budde gamba nti kyabadde kikyamu bagavuga nti abo baali adde ssente ebo sente ze balina zempitirivu ne bannayuganda bwe batumbaddewo nga muli mu bazibe bw'amaaso ate olwaliro liki yagamba nti mweyita nti mulaba so nga muli bazibe b'amaaso ate ne mweyita abazibe b'amaaso naye nga ddala mukola ki nga mulaba Museveni batweguusizaako bwewuguusiriza ebyokukola babimanyi n'ebituufu naye kuno kulabula Gashumba saagala apimira empagi mu kibira bw'aba alimu amagezi njagala bigambo byagenda okussa mu kkooti n'ebyagenda okugamba nsimanyi nayise mu bbiiru ate simanyi mugira enoka mu CID bwe bibanga bya his excellent president nga gyayise ekyo nakyo kijja kuzuuka kubanga mugezi nnyo mu mbeera eyo talidde nkwaleruka toyinza kumanya nti oli azze wakono ono wadde ku babiri ani wa Museveni kitwale nga kitange byeŋŋamba eyo ttiimu Morogoro na Dar es Salaam bujensa batuka ku finals ensemu yaleeta yali ku yaleeta owokubiri n'asinze kati batuka babaga mugenze kulaba kapiira mba mugenze kulaba kaki ye Morogoro ne Dar es Salaam bonna nga banseetya kakati ne Museveni ebbanga lyonna ali mu Morogoro na Dar es Salaam opposition wuwe n'ali eno buki wuwe kubanga yadagidde bali nti muyise eno mu mateeka tulabe Gashumba amaanyi gakozesa izana exhaust pipe kiba kitegeeza engine gyeringa ye Museveni manyi kigayina Gashumba nga ategwa okuba Museveni bwe twali ku nsonga nga tujoogerako eyo y'abavandimwe twakyaddeko omukulu w'ebbezi bw'eggwanga yagenti kana akasonga katono nnyo tukamulekere ajja kukakola kebyakozeko binene nnyo tugende mu maaso ku kyabavandimwe ne bwa nti Museveni ebbanga lyonna abadde mwetegereza nnyo ye muntu abadde nga boolaba ensiri ekunuuna omusaayi ng'efuuyira tafaananye banne Bobote n'Amini abaali ebivu ebikatula obuki naye ggwe n'awa n'amufuna obulungi mu buufu ate tosaatuuka busaatuusi olina kumwegendereza Museveni mubi n'obubi bwe tebupimika. Bwe tuba tutunuulira tugambe nti okwemulugunya kuno naawe okubanga otuuka okubanga oyitibwa Gashumba ye yeemulugunya bwe nakubira Bill bwe yali ampeereza ekiwandiiko ky'essimu okusooka mugira enoka yagamba nti nze CID officer Kibuli yagamba nti yes wennyonnyoleko ekikumpesiza bubaka buno kuba yita ku WhatsApp tukwagala ojje wano ogezeko okubaako byonnyonnyola kuba bakuwawaabidde omusango ne mugamba nti musango ki nti okusinziza ku lupapula lwa TMO mayanga ku mukutu gwa TMO ogwa Pressure Kankaka wavaamu ebigambo ebireeta genocide n'ebireeta sectarianism kwawula kw'amawanga constitution ne penal code akawaida namba go n'abusootingawo wali nemutunuulira nanga nti ojja kuyitibwa ne mugamba nti kale ne buvanyuma mu seconds 6 n'abusiimula mu WhatsApp ninga nti bano abaana bato bannaabe byawandiisa ate abijja ne mugamba nti kale mbadde wakujja ekiyinja okozesa post office rule egamba etya nti teeka wuli waayise mu kuweereza naye wobweyitira mu kwanukula ne mudano gamba nti sijja kujja ku lwansonga nti ampise simutegedde byompandikidde kwe naalijjidde byonna obisimuddemu nzije ntya naddamu naweza naye nega nti naali kusabye ojje nega nti kale nja kujja era ngamba lwakusa ne mugamba nja kujja lwakutaano nega nti kale kati olwokutaano tutuuka ne mugamba nti ebintu kwenina okujja sibiraba nange nawadde Peter Kanka akutuuseko obubaka obwo ne mugamba Peter Kanka sirooya wange nze naye ngenda ku mikutu gye nga yampise ku nsonga eriwo mu ggwanga n'ebyange tabiriimu gonjagaza ki nanga nti polisi bwe kuyita olina okuteekayo okujja kubanga olina okuwuliriza samoni za polisi ne mugamba nti sitteeka si samoni naŋŋamba nti kale ne mugamba nti wandiika ebbaluwa mu mateeka empita ogiteekeko n'obuufu ne wayita ennaku 6 n'addamu n'awandiika nga nkubise eya WhatsApp nja gikuwaako kopi kakati bwagiweereza nga ngamba nti ekirungi nti wansaba bbaluwa yiyo ngikuweereza nebikuvunaanibwa biibyo oleeta sectarianism ebigambo byogera bijja kuleeta genocide tukwetaaga nti Gashumba yakuwa waabi ne mubuuza Gashumba
yampawabira mu capacity ki emulemye okutunula ku his excellence the president ebigabo byayogera agenti yawaye president abantu kebatandise okuzuukayo bwe bato twalisabye tutule ku ttebo tujjawo tutya bino kubanga ebyobufuzi bwe bito bikola ki ye kennyini kaali kamwake his excellence the president aga nti ebifuzi kutunula mu kamwa ng'agamba Ssaabasajja Kabaka when I hear these people saying Ssaabasajja Kabaka tatunula mu kamwa mbwe yajegera bw'atyo naga nti ye bw'oti bw'ogambe naga nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa olwaleero kyendiko nga Mugira Enoka tonnaba kuba mugwago wavu ne Gashumba Franka muddeyo kuteeka ordinance ya president teeka likugamba bw'akifulumya kiba kiragiro yagamba ebyobufuzi kutunula mu ki ekyo kwensinzira omwanukula nti bye mukola bya kigwagwa wavu mujja kukola ensobi eno neeno bw'alijja etteeka naga nti kaakati nkisazizzaamu tekyali kuddayo muntu yenna kutunula mu kamu byabufuzi yogera by'otegeera kubajja Haji.Naduli njogera byentegeera ebbanga lyonna si wabutwa basinzite ku ebyo twogera nze nagamba Mugira Enoka nti obumpandikidde wano kankwe ku mateeka we gatambula tulina procedures mmeka wandikira Attorney General ng'oyisizza muwe muga nti Haji.Naduli we twamuyita Samuel zaffe teyaziwa kitiibwa naye twali bamuwabira omusango guno gurupu ABCD eyogera ku kigambo sectarianism n'ekigambo ekireeta genocide nti ye mu kawaayiro kaffe penal code namba gundi ne constitution yaffe w'obuyinza ye yino nti ye tukusaba oyitewo era summons zo ziwandike zigende mu kooti eragire ojja agende mu kooti nze ntuuka wali abamugira Enoka bagende nti hatukyali mukunonza kale ojja sooka osigale mu kko wano tugire mu nsonga nze looya bagenda okukutaawo ng'ebiiso bye waakafuna tobimanyi muwendo enjala oyinza okudda nga tezimu tetubalaba bano bibona bajjayo wano ne bawa obujulizi baatukwata ku BOBIWINE baatukola bwe bati talina njala ebigundi bino ebinunko babigjeeko bannange gavumenti ya Museveni ya kigwago wavu nnyo bwe tuba nga tuli kweyo level kaakati bali bwe bampita mbunze ngende kitawe mbungenze kweyogerako kubanga so tolabikangayo era kitange yaŋŋambye tugezaako okulinnyayo njagala mbuuze Museveni bwe twali tulwana ebyo bye byatutwala mu nsiko constitution erimu ebigambo ebi njagala bikutegeeza ensembi ekyokusatu mulimu ekiga kibayita freedom of speech baali bategeeza ki ne mubeeramu ekiga kigamba freedom of expression bampe mu rules of procedure etteeka eryo lyajja lyogera ki rules of expression bwe bagamba nti freedom of expression ne rules of procedures nnyonnyole wali freedom of speech baali bategeeza ki akasembayo kuko kali akantu kamu badde mu nnyingo 17 batunuulire roles of a citizen mu constitution byenjogera byonna biri under ebisatu ebyo mbuuza Museveni amateeka ago mwagozezzaawo ne mugajjamu oba Frank Gashumba alinayo ka constitution yakamu ak'Abannarwanda katambulirako nti bwe tutunula mu kawaayiro kaffe nga ffe Bannarwanda Kiriki the Tutsi dynasty yabuuse etteeka lino lyetwetaga mu mukwata akatulage Tutsi dynasty nti abaaye yanti yatugamba Boba Tutsi Gashumba Abannarwanda tuli kikira kya ggoonya akamundu bwakakwatako ne bakateekawo n'essente bazimuwaddeko ne bamwazika ku buyinza alowooza bwalubeerera Museveni oluvannyuma lw'ekigambo nti akisizza omukono oba afudde obuyinza tola nti muhoozi gyali era jjeno hayirake ey'obusika bw'obukulembeze bw'eggwanga ennambike weeri vice president nti bw'aba alemereddwa nga tasazeewo era naga nti aba ndi vice naye sijja kutwala tebutwala wa prime minister ekyo baga nti ordinance ekyukamu direct to speaker kubanga yajja n'abantu ate prime minister yali ordinance kujja buzina mukono nti waebeera awo ofuna bulungi kati oli bw'agaana naga nti bw'aba aganye tebagenda wooli etteeka likuganga wagenda wa speaker direct obwo bwe busika bw'obukulembeze bw'eggwanga naye obusika bwenvaako muhoozi ajja kujja ne bwe muli mutembeeta mutya ezo ntawo ze mugenda okussaawo so bituuseewo bino okutwaliza wamu sofa yagwana okubuuza ekibuuzo ekyo nti mukwata mutani wa Naduli otuuseewa waye yawaaba nsiiba ku kyalo kyange kuno era baleeta drones ne zeetubakawa ne wataata bwe watyo ne wali wansi wali n'eryo emmanga ku basheero nga bataddemu n'abaana abaffe abaawano balondoola Haji.Naduli we mumukwatirako nababuuza timuntwala mu kapasite ki muleke kukozesa buyinza nti ge mateeka obuyinza teri bateeka amateeka weegali naye ng'ekibatta kiri ekintu kimu kumanya buvuna budde obwabwe kyekibaluma
Ekyokubiri, Museveni tayagalangako muntu amumanyi ebbanga lyonna. Namba 3, entegera ya Museveni yatukuba kyamuli yalimba be yajja nabo 8996 yajjanga muddala oyo gwe bayimbira ennyo ozaana gwajja munyera mukama ozaanira ddala ekati ddala yooyo naye ekyennyuma kyakyatagenda okufuluma nga nti abaffe tetwalaba bobi maaso ge gaaliko ekifu kiki ne basooka bagumiikiriza ekati tugira tutambula tulabe naye bagenza okidduukirizaamu eno n'akamwake ne kaatula ekijjula omutima kyatulwa kamwa. Abaganda temwalina buyinza ne baga nti tetwalaba bobi tekyali kifu ddala yeye yennyini si yali omutuufu bewajja nabo. Mu bino byonna ate ne ajja agamba nti bino byonna ebyokukyojja ggwe ate naye balabika gwe banoonya. Ate mukyamu ati yinza okuba ekitulo nga lusomyeko ebbanga lyonna Museveni mu baali baagala okuttanira mu nsiko ate teyalimu baga nti baali baagala bwagazi bali babeesige babanko n'ebiragiro byali bivaawo naye okusalawo tekuba kwa Museveni kwani anaafa. Nze olunaku lwe yatufulumya mu lisiti naga nti Naddu ne kitaawe ne mutabani we bagende ku lisiti olunaku lwe namanya nti ate siteekeddwa kumutyamu yadde akatiddi bwe kati. Lisiti ki gy'oyogerako naawe? Nga pulezidenti yagifulumya kuba waŋŋamba ku lisiti naye Museveni yazifulumya. Ate oli wagga nti nnaggyeyo obujulizi n'ekiwandiiko kikino yassizzaako omukono ng'okyabuzaga nti akutemyako yagala wambazzi akubagulizaako kyayagala okuntegeeza nakikubuuza ne ku mulundi guli. Museveni mu mpulizo ze zaali mu nsiko nga balwana yabitwalanga byakubalaatirawo ng'amuga nti abaaye Obote yategeezezza nti ajja mu kifo gundi yabeeranga awo alinda Obote. Gaalinga mpulizo z'amaki lwaki yatwala obukakafu obwo ate buno buli ku judicial notice bulabiseeko n'ebikola weebiri nagga nti gundi ajja kuttibwa ne bamukuba Katumba Wamala ali akyajegera tebamwokyamu addeyo addemu alumbe lumbu yamuge nti byayogera byakyana kiteno gavumenti yeyaffe addeyo abirumbe abyogere baamala kumubabulamu naga nti ne muwala wange agenze nanti ensi gye tulimu amaaso kati bwe gwanga nti ensya bwekyusa amaaso nga naawe envuba okola ki olw'oluwala yalabuka gwolinda jakana Naddu amale kunkuba kabazi ku mutwe ngeti ati nategeera nno nti olwatta kitange nalumanya wali oli kuki. Kale byebyo biriyo nti Museveni ebbanga lyonna abadde atukooza kajiti essaawa yalira akyali mu mbeera y'emu naye nze ebigambo ebyange tebigenda kukyuka ne muga nti akabasa kafa okututta kabeera akabonero nammwe akatwatuwaala tebaayo nsonga ndala. Weewaawo saagala kusukawo awo Jakana nkweyanziza. Right. Weewaawo tujja kubanga nate Jakana tumweyongeza omulundi omulala omuwulidde ensonga ze azikuwadde sirina kye nnyinza kwongera kaawo. Webali kutuwa budde.